Kale buutire byonna gy'osinzidde okubeera nga tukubirira nkwaniriza ku Fat ProUG gwe mukutu kwoli ku video ng'ekola ffe bwebeera ntirako ekigabo likinga sharingirako abala wansi ako box comment section kabeera open ate kigaana kubeera nga tesula endowooza kusinzira ensonga nga bw'ogenda okubeera nga te ozewulirako era nga watali kumala budde amawulire kamere nga teetandika n'ag'omuyimbi Chosen Becky era nga munange oluvannyuma okubeera nga temunange yayawukana n'omwami we amanyikiddwa nga Dictator Amiri kirabika nga abaana be bali mu kubeera nga temunange balina embeera gye bayitamu etali nnungi n'akamu era nga bavuddeyo ne babeera nga temunange batendereza omukyalo ono okubeera nga temunange muzira asako okubeera nga temunange asobodde okubeera nga te abalabirira n'okubeera nga te abawa obulamu obulungi naddala nga tata waabwe Dictator Amiri taliwo omukadde kano ngenda kubeera nga tebikuterawawo musobola okubeera nga temunange mubyewulirako ebigenda mu maaso saidi ze bwedaba kujeeyo nina n'emboozi endala gyengenda okubeera nga tenkuzanyira awo era nga emboozi eno ekwatagana ku bantu ab'enjawulo tetera okubeera nga temunange baleeta abakozi mu maka gaabwe onono yaleeta omukozi ewaka we era ng'omukozi gwe yaleeta eyali mukyala mukulukulu era nga abasinga bonna emyaka bingi nnyo byesobola okubeera nga temunange bituukawo mu maka ago tula butuzikalira emboozi ogenda kubeera nga ate ogyewulirako sako n'obutambi obulala bungi nnyo tulina shakasha musoma waduwa enamba ezisimu eziriawo ku stickers omunonyako ajja kubeera nga takulumbireddwa naawe obulamu bujja kubeera nga tebikutererera byonna ebikyaganya ajja kubeera nga te abisootinga nga kozesa maanyi gaddwa na Quran kutegeeza mufune ku namba ezisimu eziri mu kubeera nga teziyitawo wansi awo ku stickers kambawe ensonga zino eza Chosen Becky sako n'emboozi eno ate oluvannyuma zijje n'amawulire amalala mangi nnyo topaawo basebo ne bannyabo Heather ngambye alina akayimba akamuli ku mutima era leero yadde yakazuukuka nga tannaba kunywa caayi n'akayimba wakayimbye ddi nyimbiramu yimba nyanti akola nnyo maama akola nnyo alina okulabirira abato sikulu fiizi okusoma n'ebitabo olusi tebalina abakyala singa si mukyala singa si bakola bambi naye omanyi kyekategeeza ondaba wenkola munnange mbudde bwe nnina okwebakiramu kitegeeza omukyala akola nnyo sikulu fiizi z'abaana ye sikulu fiizi z'abaana munnange bagamba ebiseera ebisinga gwena kuba musajja mulungi bw'onaakula ebyo ng'obimanyi owulidde ensonga lwaki omukyala olina omuwa ekitiibwa owulidde kati ensobi gye nakola eyasooka nagenda nenfuna omukozi nga nsinga obukulu bano baslightly older ate nga mulokole muzibu oli nga Eva mukama aba alina kye yamugambye Eva omwoyo alina kyamugamba bannange ng'aloota mulaba nti Joseph w'omu Bible yali aloota naye omukozi wange abadde aloota twawezezza omwaka ne muta naye mukwano n'okuguweza omukozi nga neegayitamu egera jjukira nti waba akusinga obukulu akuddamu nga bw'ayagala tawabulwa nakafuna nga kali awo tekasalawo oyinza ogamba kawala oyinza ogamba mukozi nange nga yansobera tasalawo bulungi nga keewoomyawomya naye bambi kanderedde omwana wange kati ekyasinza okutwawula n'omukozi oyo nga wembagambye nti yali mulokole birooto mukama ng'agenda amugamba omwaka guli nali namufuna omwaka oguwedde wamma mbadde mbagamba ate ne wabaawo ankubira kati nali namufuna omwaka oguwedde February ng'atandika kuba nakafuna January nga ggwako awo we watyo nali nakafunira kakati kaslightly older kange nga kaŋŋamba omwaka oguwedde nga gunatera okuggwako awo twali mu November yasooka n'aŋŋamba Mukama amugambye ogwo omwaka oguwedde gwalina okufumbirwa nga tuli mu November omukama yamugambye ogwo omwaka oguwedde yalina okufumbirwa ye yasibye baganda be ye waanaafumbirwa ate alina okufumbirwa mbaga bamwanjule embaga buli kimu agende naye mbu ye bw'atafumbirwa baganda be nabo tebagenda kukola ki kufumbirwa slightly older wange oyo nga mugamba kati tukoze tutya omusajja tukoze tutya kuba omusajja nga talina naye alinayo akavubuka akamulimbalimba
ndowooze waabwe naye akavubuka ngateeko kakatuliki kaagaana okulokoka ate omuvubuka n'amugamba mbu bazadde be baamugamba alina kusooka kuzaala alyoka azimbe alyoka awase ate slighted older wange ye nga ayagala bamukuba embaga alyoka agenda afumbe kwegamba awo ne bimusobera slighted older wange anyway ne tusooka ne tubeera waawo naye we yantabulira mu Desemba awo embaga weetera okubeera mu Desemba ng'atuuka nga ngamba agendako waabwe balinayo mbu okumanyagana nga 13 nga mugamba tewali buzibu omukulu yagenda nga 9 naye okumanyagana nga kwa 13 ne muleka n'agenda munasonyiwa ssenyiga ndi bubi ne muleka n'agenda omukwano ng'agenda abeerayo 13 nga ziyitako 10 nga 10 zonna ziyitamu tutuuka mu 2 okumanya ono omukozi adda mmanyira birthday ye yatuuka yali ya mu Desemba ndowooza 23 n'ankubira n'angamba maama Abuji leero birthday yange sebo muweereze ekirabo sente z'ekirabo naye nga yali yagenda nga mmeka nga 9 ankubira nga 24 muweereze sente z'ekirabo abantu bajooga nenze musindikira kuba nali njagala akomewo Badia yabeerayo n'abeerayo paka yakomawo kwa 26 ate nga amaze mukubira emergency ne mugamba soko kumewo nkwetaaga mangu nalyoka akomawo kati bwe yakomawo naye ng'era nziza mu ebyo Mukama yamugamba okufumbirwa Mukama yamugamba alina okwekozesa Mukama yamugamba bannange nze omukozi omulokole tomunyongera ate waba slight older mulabe edduka totunula na mabega Allahumma swali Yesu Kristo kakati Badia ebirooto abo nga bitandika okututta kati ng'aloota Mukama amugamba agende emutundwe alina kubeera mutundwe ng'akola bwa Asha alina kuweereza ne mukyala Musumba ne mukyala wa Pastor Tom gwalina okuweereza naye kati nga mubuuze mutundwe nagoomanyiyo nti sirina olw'okuba nali mwagala nga mugamba oba asooka agende nga akerenga ku makya kuba ffe tetubeera wala ne mutundwe ne mugamba osobola okeranga ku makya n'ogenda n'osaba n'okomawo ku ssaawa 6 n'okola emirimu gyange kuba omwana wange azukka ssaawa nga 4 n'okola emirimu gyange naye ndowooza bwe yatuula n'agattagattamu n'alaba nga tajja kukola ki tajja kuyita mbandi awo oyo January tuli mu January awo ndowooza zaalinga 2 awo nga nteeka ku pressure nga ngamba munaye nze ngenda Mukama yaŋŋambye nkeerewa Mukama yamugambye akeerewa okubeera wano alina kubeera ku church emutundwe ye ng'aweereza ngamba noonya omuntu ku pisto awo noonyeza Mukama nga nsaasira nga nfuna akawala ke nafuna sofa kabadde tekakola bubi kati bwe yalaba ate akawala nga nkafunye eyaŋŋamba agenda nga lumu kuba yali yaŋŋamba agenda lumu nga February ngenda okulaba ate sister akyaseguka ndowooza olwo Mukama nga ate akyusizza ebyomugamba ngenda okulaba sister kutaseguka nga nsooka mmuleka abeerawo kati ng'agendako emutundu bwe yagenda yabeerawo ndowooza ennaku oba 2 oba 3 ng'akomawo ng'akyayagala okuva ewaka ate kakati ekyasinga okunsobera nandimulese n'asigalawo naye ekyasinga okuntabula yakomangawo ewange ate nga bwakomawo nga tayalina kyayagala kukola kati kano akawala kawala ke naleeta ng'akola gwa kacunga kamalako mirembe kakyojja akaana kamubuuza ekintu nga tekannakyonoona tioba bannange kuuka bagikozesa batya oba gasi bamukozesa batya nga tekaagala mmulagirira amala kwonoona bw'amala okwonoona ekintu nga ng'alyoka avaayo akata akabuggolero ekifo ekyokasomesa oba teyatuuka n'afuna obujja mulokole yantabula slighted older yantabula nga tena kyayagala kukola ayagala kwebaka n'okuwa omwana emmere ng'azuukusa oli gwe naleeta bw'ayita jangu owa omwana w'emmere kakale kyasinga okuntabula ekirala oba jjukira bw'oba kati mwe kambabulira abantu ng'omuntu akubeza ewuwe kati ojjukira nali mutaddeko n'omukozi omulala omuntu w'oba tonakyosobola muwa at least muwe support like emotional support oba nfiiriddwa genda nange
oba nina omulwadde genda nange saba kokolaba mulamu wange yazaala ng'ali wali kumpi tugenda mu motoka weeri nkagamba jangu tugenda omperekereko ndabe ku mulwadde wange yakoze ekiyazadde nekagamba ko tekalina gye kalaga kalwadde nekasigala mbuliri kati muwala wange namugulira essimu naye nga kekagikozesa nekanyiga essimu ate wakati waliwo wifi mbagambye nali nafuna kayiringu kaali kanfuukidde akayiringu okugulu b'okuweza omwaka baddiya anti kasirayi tiri older nga kanziramu nga wekaagala nga bannange kati banne baako baakabuuza naye lwaki mama Bujo omuddamu nga bw'oyagala nekagamba nze sirina kyentya kubanga ko tekalina kyekatya ate oba lumu sirayi tiri older namuyita tuwe omwana eddagala omwana wange nga mulwadde ne mugamba jangu tuwe omwana eddagala nekaŋŋamba wabula nno naawe mama Bujo kati wasiri baawo olikola otya sebo kambuuza ye katali baawo ndikola ntya naye nga nkasasula nze wanewange omukozi muyisiza ddala nga muganda wange ate nagira nekola ensobi nga naye mba ntambudde nako mba nti oli nambuuza paka mono sisita wange okitegeera nga nkayisanga akaganda kange naye akantu kanfuukira akantu anani nze mundeke temunnyongera abakozi balokole era kati naleese musiraamu ate siddamu kwesa mukozi ansinga bukulu sala akummanyira akantu kanjogere wange omwami wange n'aŋŋamba ojja kukiraba munaye ng'amala okutugamba nti mukama agambye agende aweereze Mutundwe alina kuweereza ne mukyala wa Pastor Tom awe emboozi ngibuuseewo sigibanyumiza bulungi nga mukama mbu yamugamba alina kuweereza ne mukyala wa Pastor Tom Mutundwe kaakati olwagira n'amala n'aŋŋamba bw'ate mukama amugambye olwo n'agenda yasooka n'agenda ndowooza nalemererwa otuuka ku mukyala wa Musumba Tom olwagira n'agamba mukama amugambye akeereye nnyo bwaddayo Mutundwe alina kugenda mu kwoza ttooyi kati ne mugamba tukoze tutya akakozi kange nali nkaagala oba kaali kandoga bulozi nga kagenda we kaagalira ne kakomerawo we kaagalira kali kuulaba kakati ne kagamba mu mukama akagambi we kagende Mutundwe kalina kwoza ttooyi ne kagamba woba olina kwoza ttooyi era gende Mutundwe mubooza ttooyi obabuuze connection bwe kale nja kugenda nendowooza kagenda ate nga kagenda kati kambabuulire nze omukozi wange yeebakanga nazuuka 6:00 nga nze nazuukuse n'omwana wange ne muwa ekyokulya ne munaaza kuba tetusibera na mirimu giri awo ne ntuula n'omwana wange ne tumulinda nakyalazuukuka nga yeebaka paka 6:00 paka 8:00 osaaga n'okusaaga omukozi asobola okujogera mu nnyumba yo ate waasanga ffe ab'ekisa nze kankwasanga ekisa okala okusinzira emboozi ze kannyumizanga ewaabwe biki kati nga biba binkwasa ekisa naye ate ye oba nga teyeesaasira oba yaliko obusibe abamu abaana abo babaako obusibe because toyinza kulaba muntu akuyambye omuntu akwagadde akuyisa obulungi ate gwe n'omuyisa bubi n'omuddamu nga bw'oyagala okitegeera kananga kanziramu nga bwe kaagala wabula nno naawe mama Buju anti mama Buju naawe bannange nga kakubuukira oba okyayogera nga kakubuukidde dda kajja ne keetyebeka mu ntebe omwami wange mwali keetyebesa amagulu kagawanisa eri waggulu bannange kati luli lwonna kagamba nno tugende mu ddwaliro kamperekereko ne kangamba ko tekena gye kalaga kalwadde mumanyi kye nakasanga kakola nakasanga katudde muli mu ntebe obugulu kagwanise kataddeko firimu negamba abula mama Buju njogeddwa unansonyiwa kiwala kyange nakikazaako lya Abuju but she's called Abigail kati nno bakyala bwentyo mukama nga nnyamba mumbuuze nakavaako ntya mukama yantaasa batya akakozi ako kagende
enkeera yali birthday ya mwana wange nga tugenda ku Serena. Gulo limu kangambyeko kalwadde tekena gye kalaga okumperekerako mu ddwaliro. Kakati ntuuka okwogera ku by'okutwala omwana ku Serena ke kaasooka okucakyalika nti nkatwala. Nange ne ngamba ngenda kikakola. We natuuka nga ngamba ntwala oli kali akakozi kange akalala akapya. Nga ngamba oli gwe ntwala. Kuba Yesu mutwalangayo kuba ono mbadde nga mutwala. Sebo oyo nakyala namutwalanga ne out n'agaana okulya. Nanyiga nanyinyibala n'omwegayirira kale nywaka akatunda. Nze nga negayirira omukozi. Kale anyweka akatunda. Nga lwaki anyiize nga kyekimunyiiza kuba omwana wange tugenze eyo n'atandika okukola eddalu nga omanya abaana. Omwana mumutute wantu waliwo swimming pool alabye abantu ye. Taba nomo takota acting nomo ngowaka. Abeera mu excitement n'akola eddalu n'adduka okitegeera. Mwa mwina mugoba okitegeera omwana ne ng'abaana mubamanyi. Era omutwala nga mutute n'omwana. Kati bwatuuka nakyala twatukanga out n'agaana okulya maama nga omutute mu hoteri ez'ebbeeyi emmere ya mitwalo 7 kitundu. Nakyala n'agaana okulya n'oyita bawayita n'obagamba mu gipakinge. Wabula olunaku olunaku olwanyiiza namutwala eyo ku Lavena Seguku. Ne tutumye emmere ez'ebbeeyi. Kakati okisooka yagaana okugoba omwana wange ng'ali kudduka n'agaana omugoba. Naye abakanya ne ngoba omwana wange munnange tagwa mu swimming pool. Nziri eyo negobye n'omwana wange mufunidde bazannya nabo mututeeko mu bouncing castle ng'emmere baagireese n'ebeera awo enswera ne zigyewujjako. Eyange n'eyiye n'ebijuyisi byonna nga biri awo. Nkoma omubuuza kikimunze saagala. Nga kanyinyibala mandoge kantu gwe olaba vidiyo eno nakuwonye. Nawonye okwegayirira omukozi. Kale kamba buulire ndi mulokole naye siddamu kwesa mulokole mukozi mulokole. La. Olinga nalwoyo. Banange oba gwe bayita nalwoyo simanyi. Ate nalwoyo eyansobera. Ondaga oli mulokole. N'ate bwe nsiteyo Bible tusabe ffenna tayagala. Nga tayagala tusabe ffenna. Mugamba tusome ku Bible tusabe ffenna tayagala. Oba bwe bana abantu nga lya bit selfish nga ne Katonda naye obeera selfish kuye. Kuba ali andaga ye ategeera ku byawandiikibwa okusinga. Kwa ne ngamba ye nfunye omulokola nanyimusaako mu kusaba. Wa dia nedda. Nga gwe omwesibako n'omubuuza bannange sooka ombulire ekyo kyandikibwa kyasangibwa wakino nga gwe omwesibako bannange kantu gwe mbadde nkwesibako olinga ng'akayiringu. Nakuwonye emirundi 18 kino sikirabanga. Kakati baddi nayingizaawo sitooko mpya nga kawala kato ate kubambi kazina omwana. Kati omanyi abo abakozi ababa n'omwana baba n'ensonga lwaki bakola. Oluusi ate n'ekirala abakozi bakusabira n'osaba Mukama kasita kuyamba nawezaayo omwaka. Nagulubye n'oyo slightly older okuweza omwaka Mukama yeebazibwe ne guwera ne ngamba ne bwogenda era kati omwana nga asumuseemu. Wano waali lwakuba omwana wange mulalu. Nagamba kati wano waali tutandikiraawo tutunkiraawo. Slightly older. Mbadde sinnabanyonyola wabula nti nze emboozi nzinyumya nzibuuka. Mbadde mbagamba engeri gye nnamweggyako. Atuuka ogogenda ku Serena. Eno vidiyo nga mpanvu. Anyway, abanayagala banagimala abatayagala banagireka. Tutuuka ogogenda ku Serena akyakyalikambu mutwala namugambye simutwala. Twagenze okuva ku Serena ng'anyinyibadde. Ng'anyiza nti yamanyira buli wendaga nsonga naye buli wendaga buli wamu mbadde nga nkola kimutwala naddala ebyo by'amasanyu nga mutwala. Kakati ku luno maama resita mutwala nakoma wanyinyibadde nange kye nakola nga mugamba kubira alina mukono gwe yalinga akubira ne mugamba mukubire nkyakukime. Kale maama bujo omwavu ow'entondo koze bakutwala nkuwone. Enkeera teyaŋŋanya nazuukuka nagenda ozuukuka nga kagenze dda nga muwala nga ngamba anti agenze nga mugamba muwonye nga kagenda kuba nagenda ozuukuka nga kagenze dda ne ngamba mponya akantu. Yesu weebale
akantu kaali kanfuukidde akantu kale yatuuka ng'alowooza sisobola mugoba yatuuka oba n'alowooza oba muganda wange oba yatuuka n'alowooza baatuwasa babiri omukozi nga yafuuka omukozi baddiya omukozi ng'agambwako kale ebingi n'ebirala bye sisobola kwogera wano omukozi byankoze wabula nga nze mbimanyi n'omwami wange n'abewaka alayika ababa bajje waka nina muwala wange ampita senga alinga abeeranga wano naye yatuuka n'aŋŋamba naye senga ono omukozi ng'akumanyira nnyo yogerako n'eyamukuwa naye oba nange nga ndi kuki nze nga buli wenzijjukira ennaku ye ngamba kyeka bambi busibe. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.